Amyuka omwogezi wa poliisi Pole Namaye ategeezezza nga bwe waliwo kampuni z'obwannannyini ez'obukuumi 39 eziyimiriziddwa olw'obutaba na bisaanyizo. Ku lw'ensonga nti zino companies era zibadde nga tezituukiriza requirements ez'okufuna licenses mu mwaka guno. Omwaka guli ogwa 2022 era tebatuukiriza requirements zino. Poliisi etegeezezza nga kampuni zino bwe zirina okutuukiriza obukwakkulizo obuteereddwawo omuli n'okuddamu okutendeka abaserikale baazo. Era nga mulimu okufuna clearance certificate ya NSSF, okusasulira license eyokubeera n'emmundu, kubanga lwoba nga tolina license eno kitegeeza nti eyo emmundu ogiyina mu bumenyi bw'amateeka. Era eyokusatu nti kampani yo poliisi erina okugendayo era ne inspectinga premises. Tugenze nga tulaba abakozesa bubi emmundu mu kiseera kino bangi. So directorate yaffe eya operations era ekoze standard operating procedures neziwa private security companies zonna. Nnyo ogeza okulaba nti buli omu ayita mu private security company okufuna omulimu alina okufuna training. Bo abakulira police station ezenjawulo mu ggwanga baweereddwa ebiragiro okulondoola kampuni zino eziyimiriziddwa. Regional police commanders ne DPCs bonna nti companies zino 39 era bwe ziba nga tezikoze kino era balina ogeza okulaba nti tebakozesa offices zaabwe okulaba nti bakola emirimu gyabwe, so balina ozigala. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.